Kitalo nnyo kitalo ddala amawulire ge tutandise nago gannaku Kato Lubwama afudde. Kitalo nnyo kitalo ddala. Tugenda kubeera nga tukutegeeza ki ekimuleetedde obuzibu, ekimuleetedde okuba nti naava mu bulamu bw'ensi eno. Tugenda kubeera nga tukuwa ne ku bigambo oba interview gyeyasembyeyo okuba nti nno akola, ate era mukwano gwange omulungi tujja nakuba tukutegeeza ddi wayinza okuba nti nate aziikibwa. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Sooka subscribing ku YouTube channel yaffe, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Aba subscribing edda twagala okubeera nti no tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Amawulire g'okufa kwa Kato Lubwama eyaliko omubaka wa Parliament Mikwano, buli muntu tanaba kuba nti naagakkiriza, naye ng'ekituufu kiri nti ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bwe bityo nno bwe biri. Okusinziira ku mawulire ge tufuna munnange, kigambibwa nti Kato Lubwama afudde oluvannyuma lw'okufuna obuzibu ku mutima. Ate attack Mikwano yemuleetedde obuzibu era nti ekirwadde kizze kimutawaanya nnyo. Bwe bityo nno bwe biri. Afudde ku ssaawa zibadde nga emu okusinziira ku mawulire era ng'afiiridde ku Santana Medical Center aw'e Bunnamwaya. Amawulire nno si malungi n'akatono, okitegeera nno mukwano. Kaakati nno waliwo video gye yasembyeyo oba interview gye yasembyeyo okukola gye njagala tubeere nga atukuwa, era ng'abamu akavidiyo ako we kaateereddwayo wadde nga n'okufa kwe kubadde tekunaba kuba nti n'okulangirirwa, babadde balina bye bakomentinga nga bagamba nti awuube mpola omutima. Bwe bityo nno bwe byabadde nga woli mu kulaba screenshots ezo ng'abantu bali mu kugamba nti omutima aguwuubye nnyo ate nga bamuwa mulala. Okitegeera nno nga wolaba screenshots ezo mukwano ziyiseeyiseemu, naye ebyo byabaddewo before, kubanga yeno interview gye yasembyeyo okukola kati ebyo byabaddewo before, naye ng'ate afudde lunaku lwa leero ku makya ku ssaawa zibadde emu. Kakati screenshots ezo tumaze okuzikulaga, katubeere ng'ate tukuwa akatambi kano oba oliawo abasinga ke bagamba nti ke kaaleetedde n'okuba nti no omutima gwe gwongera okufuna obuzibu olw'ensunda oba olwa amaanyi ge yakozesezza. Katubeere nti no ka video kano tukakuwa. Omanyi twafuna embwa yoyo omwana alenisikiri simayele nisikiri agenda ayimba ebintu ebyekisiru. Toyinza kuyimbira abantu nnyimba zibongera baguba ddalu ate zongerawo ddalu gye balina agenda ayimba ebyogana twayiseeko dda. Nja kukuba oyiteko, nja kukuba oyiteko, nja kukuba otya eddenja, nja kukuba otya eddenja. Alenisikiri ntogezaako n'omumanya, nja kukuba otya eddenja. Nze sizannya, nze sizannya. Kati tulaba oyo alenisikiri sosobola kukuba panchi, nekukuba panchi gwalenisikiri, nekukuba panchi noddamu n'oyimirira. Awo asobola kuyimirira. Omanyi twafuna embwa yoyo omwana alenisikiri simayele nisikiri agenda ayimba ebintu ebyekisiru. Toyinza kuyimbira abantu nnyimba zibongera baguba ddalu ate zongerawo ddalu gye balina agenda ayimba ebyogana twayiseeko dda. Nja kukuba oyiteko, nja kukuba oyiteko, nja kukuba otya eddenja, nja kukuba otya eddenja. Alenisikiri ntogezaako n'omumanya, nja kukuba otya eddenja. Nze sizannya, nze sizannya. Kati tulaba oyo alenisikiri sosobola kukuba panchi, nekukuba panchi gwalenisikiri, nekukuba panchi noddamu n'oyimirira. Awo asobola kuyimirira. Yes, webite webiri. Kato Lubwama munange abadde munnakatemba ate era nga abadde mu nabyabufuzi n'okuyimba abadde ayimba. Yaliko omubaka wa Lubaga South. Munange yono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba Mukama Katonda ayongere okugumya abafamire ab'emikwano. Abantu bangi bavuddeyo okuba nti no basaasira Kasuku nga bagamba nti Kasuku abantu be bonna baakolako interview bali mu kugenda era nga basookera ku Isma All Access. Kakati ate ne Kato Lubwama naye agenze kwegamba abangi bali mu kusaasira ate Kasuku embeera gy'ayinza okuba nti naayitamu yandibanga si nnungi. Abantu ababadde bamuwa content bali mu kuvaawo. Bwe bityo nno we biri. Embeera mwe tuli Honorable Kato Lubwama sizo omukozi w'enkomerero obako message yono kinyota papa kubidde esimu badde waka bakubira esimu
ababeera nange nenkubira bensobola okuwulira ku batuulwa mikwano gye famire ye nebabadde akolagana mu mirimu abatanafuna message eno abagenda gyebiraosobola okubagamba webale kuba nti nno obadde mulabi mulungi eno News Park channel tewerabira ku subscribinga ku likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Owaye twabadde tukyali awo baffe Nasima Paraso son of Smile Good Music ajje amuyimbireko kubanga yagambye mba nkola dduyiro nyina akayimba akanyumira akentera okuwuliriza abasajja watusebusi kubanga wabala nnyo kusiima Paraso naye Paraso kuwasimye sabasajja tetugenda kunywa mazzi tetugenda kukoma siba babadde n'olutalo ne David Lutalo Paraso atufume ku majja paka olw'okulusa abasajja naye temulina kyakola empologoma yasiimye mulina kumukati nga mu abantu abasajja twayagala pozi ojjamu kuba yakama ayitirira nnyo okwasamirira mukama wange Paraso ayitirira nnyo okwasamirira n'okutuvumaavuma aleme kukozesa advantage eyo yakantu kuba mukutte mu ngalo kakozesanga advantage kutuvuma kutufiirako naye nga saabasajja webale nnyo okusiima Paraso naye music wa Paraso wamuvuma dda nkozi mumukwate mumutendeke bwe bayimba sawa kwe Paraso wadde saabasajja yakuwadde naye ate tojja kgenda ng'omanyira abantu abakulu ng'obavumaavuma naye nga twakusiimiddeko tetwagala tetufutire Paraso ekituufu olw'okuba saabasajja yamugize naye olutalo lwammwe ne lutalo olutalo lwammwe ne lutalo kate lwayingiddemu abalala ati Paraso agenda kukola show hey alina okulwana lwatomanyi nti sitanti abantu babano baagala nnyo sitanti z'okwevuma lindako lutalo ne Paraso bali mu sitanti batusiruwalirako omu apolomotinga munne naye abantu lutalo yapolomotinga Paraso lutalo yapolomotinga Paraso kubanga lutalo big brand ku Paraso ate ne mu music aspect lutalo asinga simanyi mu music aspect lutalo asinga naye nga nze kyemmanyi nti lutalo ayimba bulungi okusinga Paraso okay naye olutalo lwe lumu lwayingizaamu mutabani wo ono ayina show mu May Misaki semakula anti naye yabaddewo nga 19 jukira Misaki baffe yamusiima n'amuwa n'ekitiibwa saa kati yabadde awo nga baffe tamukoonako olutalo venero yaleese mu baana abo